ate nno munnaye ne bibeera ne bafolowa kubanga bingi ne bibeera ne bafolowa nkulamusizzaako nnyo mwannyinaze kansuubire nti yoli mulungi munnaye ngenda kunyumiza kasitoole munansonyiwa bannange bateeka mu sitoori zange jjajjaffe yali atuwa ettaka erimu nno lye babbye bajjajjange omugenzi Nsubuga yalina ettaka nga liyitirivu naye ekintu kye yatukuutira kimbeegayiridde kintu kye mutakolanga temutundanga ng'ettaka bw'obanga olaba nga ekizibu kikuyitiriddeko genda kubira munno gamba munno bw'aba ayina essente omugamba olaba ku ttaka lyange kankuweeko yiika 2 ompe ssente temuteekanga omusaayi omulala mu ttaka lyange n'atugamba ngenda kubalulumira okitegeera baayina ensonga bannange emisaayi emirala egyo okugitabula mu misaayi si mirungi kati nzira ku sitoole ey'okubiri nva wano nkola obusente bwange bw'ekinaku ngende e Kampala noonya akapoloti nfuna akakipoloti kange eggayaaza eyo tukafuna bulungi 109 omwami nannyini ttaka eryo yali akola mu Bank of Uganda be basajja bali Abaganda era weewaffe Bulemeezi nga ngamba nno mukwano amannya g'oggwani nga munnyonnyolako nze ndi muzzukulu wa Gabunga ng'agamba munnanga abaana mmwe Abaganda mwe be bakozesa ne mujja ne tubaguza ettaka naye nga mulina abantu ababali emabega abazza oggula ettaka naye kennaakisanga nti oyina omunyamulenge gw'oleese wano mwanange by then ebyobufuzi twali tetunnabitegeera nnyo neŋŋamba omwami ono kiki naye omwami yalina ensonga naŋŋamba muzzukulu wa Gabunga nkuguza poloti eno naye kenkizuula nti oyina omuntu akubadde emabega nti gw'ogigulizza ojja kumpulira amugamba mukwano ndi mukazi munaku size ngula akantu kange kabeerewo that was 2009 kitegeera 2009 already bo baali bamaze ddo kidiscovering ekigenda mu maaso ng'olredi abawumba tuutu batandise okuteekinga over naye ng'abantu tebakimanyi thirdly ekyasinga okunshokinga nteekamu akayumba katono nnyo bwe kati munnanga akayumba kabeerangawo manye ennyumba ze Uganda bw'ogirekaawo nga temuli muntu bagikola byonna ebituuko byonna buli omu kyayagala babikolera eyange bagikolako emikolo miyitirivu mukwano mwana wange abaali ku yunivasite eyo aŋŋamba naye maama ennyumba eno bannange biki kanfuna omuntu agibeeremu naye gye mbadde nkusaba kuba nali ngizimbye naye nga tennaba kuggalibwa mbadde nkusaba onnyamba onoonyeyo ssente tuteekeko oluggi ku kisenge ekimu ennyumba esulwemu nja kunoonya omuntu mune bamwetikkira nga bamwetikkira kabano kwawa omuntu ayitibwa omunyarwanda simwetaaga ekyo nkyogera nga nensi ewulira I hate them nkwano ng'omwana akwata mukazi aliko n'abaana 3 abateeka mu nnyumba abatandika kubeera mukazi ng'atandika kukola bintu mu nnyumba munnange erumu omwana wange mulenzi ng'agendayo alaba ekiri ewaka agenda kawungeezi muvuka muto mwana muto by then ndoza eringa nga 16-17 n'alyoka amugamba nti gwe ngoze wano obudde nga buyise ogenda ssulawa oli n'amugamba ngenda ssulawa eno ennyumba yaffe tosobola kusulawo wano mwana akwata ekkubo ng'alinnya takisi ng'agenda asula ekireka mubasengaavu omwana ngankubira nga mami ntiddemu mukazi ono bala
natandika okupanikinga akomewo munnange omwana nga bwomanyi ngera bwomanyi abantu be Uganda balina obutabanya ate obanenya kitono abantu abamu ebintu tebabitegeera ono ye bwe yalaba omuntu ye yalowooza nti akakazi kanaku biki tamanyi nti bali abantu bali ku syndicate banoonya nnyumba z'abantu ze batwala era bannyina ze mwegendereze gizimba oba egwegwe togiteeka mu muntu ne bwaba muganda togimuteekamu naddala owo obukazikazi mbusimanyi obusajjasajja mukagikuume bannange bututte ennyumba z'abantu eyange katono omukazi agitwale munnange nange nga musalira amagezi mwana wange nga spiriti zijja nga ziŋŋamba nti gwolaba gy'omukazi mu nnyumba before is too late munnange nga ntandika okupanikinga nze nzekka nga terina ŋŋambye naye ng'ekintu kiŋŋamba gy'omukazi mu nnyumba kino kyembabulira ge mazima bamikwano kubira omukazi angamba nakabiri genda yonfunira ennamba ye nga ngifuna eya WhatsApp mugamba oli otya nnyabo mama Sunday how are you kibi oli otya biki mugamba nange nno olaba ennyumba eyo nagitunze omanyi kyeyanziramu otunda otya ennyumba nga toŋŋambye nemugamba wangi nemugamba munaye nina ebizibu byange ndi mulwadde ngenda kufa kandi sente zange nga nkyali mulamu kuba nzeekoleredde mbanyumiza akabana ako munnange nga nkwata sente kama yannyamba nalina sente 10 zange bazaali 2,500 nga ŋŋamba omwana olaba genda ku stage funa kimagulu 10 gula omusenyu ne bwe gunaabeera nga guli awo mu lujja nga mugamu n'ennyumba nagitunze era nannyiniyo simanyi kyagenda kukola omwana ng'agenda asasula kittipa kimagulu 10 ng'agula musenyu ng'amugamba gutwala oguyiwewo ogenda bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti ne bwoti gwena kulaba ennyumba bweti ne bweti yamwamba gowete oyiweyo omusenyu otambule ogende baba bali awo atudde ku kasheedi ati ng'ekimotoka kino kiggusi nga bayiwa musenyu olwayiwa omusenyu nga nsindikira muwala we nga nkubira yalina omuwala omukulu ndooza myaka nga 22 kakati kyogambira ddala ennyumba wagitunze maama wange tusaana muwa time ne mugamba mukwano ne ssente zendiko kati zendya ngenda kufa ndi mulwadde ennyumba mugifulume kubanga ne gwe nagiguzizza wa magye yaŋŋambye abantu bonoonya w'obateeka yampadde ennaku 4 nange nakibakola munange kasita bawulire ow'amagye ndoza ne bagamba onoono baba agatusalidde nga bapaakinga byabwe nga batambula nga bagenda mwe temumanyi bannange nze gwe mulaba nanywa ne kawisiki omwana yali ansudde mu buzibu bw'otalabanga senga kati tuli ku bwereere nze mbabuulira abo abanyarwanda bammwe nalayira era bannange bonna mbagamba nammwe mbagamba bw'ozimba ennyumba e Kampala togiteekamu muntu obeegwa keegwe naye nti simanye banfunidde akasajja kali wali n'akakazi kali wali kanoonya waakusula kukuuma nnyumba muwedde omukazi kabano yali antwalidde ennyumba yange bwe manyi gange gonna yali agatutte ankubuulire ng'ate takomyeko wakolerawo era ewange muwali buli kika ky'eddagala kyonna ekimerawo nze mbabuulira mazima emmanju yonna n'eddagala limerikwa bumerisi which means yakolanga buli kimu kyonna kyasobola loza gobeereeyo osiraane oba ogambye oli mulwadde ofiire ddala nze nakyawa omunyarwanda sagala nakuwulya kibozi kya munyarwanda yenna era oli eyeekuusa nga yeeyogezayogezayo nonsense saagalira ddala saagala
mwebeereremu. Naye ate mwami Kalemanzi kyenda nti bwe bituuse nze ndaba ng'ensi bavudde mu mikono abo Abanyarwanda bo baali bamanyi nti bamaze anti buli kimu kiwedde naye nze ndaba tubatemye mirandira tugitemye bakimanyi nti kati tubamanyi n'emishoni zaabwe ze baaliko zonna twazitegeera kyokyobola balina obusungu era bwajja bwayogera bwabalata okitegedde n'abalata n'ayogera ng'abalata ati okitegeera kubanga bategedde bategeera ti abasajja bano abantu bano Abanayuganda bano bamaze okututegeera batutegedde bannange. Bange banyana nyowe baisenkati nyowe baise nyowe muraire muto amakuru bagana bange mutekereza mulowooza nti ebintu bye mulaba kati saawa zino biri mu Buganda byatandikira mu maggwanga amalala. I told you ati kino ningonza kukibaza mu rutuku abatuku bakatwiba ente zaitu. By the way, our culture is tuli ba nomadics nga bwoba okoye wano talinaawo gundi ogera n'olaba awantu awalala nga waliwo ebisubi n'osengula ennyumba zaffe teziringa permanent ng'ogizimba ekintu ne kibeera nga kigundi bakinyonyola batya abatuku mumanyi bye tuzimba kati ne bakisengula oleeta bakwano bo ne bagulira obugeme is like nkati nga Abaganda mukola juice ono wagundi w'amatooke nga bamukola batya n'obalinnya ne muteekako omuwemba neefuuka gundi nga tonto bwetyo naye kati gwe tugujja mu palm tree n'obagulira ne mubasalira n'ente ne mulya ennyama nga ne basengula ennyumba yo. Okay. Kati ekyo nkibagambye ngenda kubaddamu nkole video endala kubanga ejja kuwanvuwa nnyo ate sebagala era bintu buwanvu. Kati yesterday ewa Teacher Lumbuye babalewo omukyala yakubye okuva yabale nga akuba naye nga musoga ebusoga ebijambiya naye gye biri abantu baba amataka. Waliwo n'omwami omulala yakubye kuva akuba nga representing abantu ba North. Waliwo area gye batwalamu Abanyarwanda gwegera muwulirize video ya Teacher Lumbuye abantu bano bakubye amasimu batwala Abanyarwanda waliwo area bagyefuga abantu banansi basula mu kataka katini we kati babafunza omanye eyo emyaka 25 gye bateekamu olutalo baali bababba kati ne bakola ki ne bateekawo Abanyarwanda babanyinye ennyonyi ku Friday ne bagenda bwabwe Rwanda ne bakomawo ku Sunday. Bano abantu batujoze naye kati obulibi kaseera kibadde kituuka ku area emu ne tusirika abalala ne twetesulayo gwanagamba abatukufu ate ekizibu kyaliwo nti bairatemu abantu abasoma baali tebaliyo bangi ebizibu byaffe tebyali represented naye babba ffere batubba ente ne batubba n'amataka ne bagabba omanyi bakolanga batya baagala ku developing area ebeere tawuni be batyo baatubba ebutuku ne batuba ne batusenda era nze ngenda kujja ku gundi program ya Friday njogere ku gundi ya Teacher Lumbuye. Tomorrow I'm coming. Kyenjagala kusaba bannayuganda banange ffenna twekwate wamu nga kitole nga ffenna bwe tutandise okubeera nga ffenna tufuna bizibu waligo babifuna mu myaka 4 mabega bafunye kati munyiige ffenna ate bw'oba olina omuntu osobola suuza mu Kampala bajje tebaddayo okwekalakasa kusinga kujja kubeera mu Buganda naye bw'oba temusobola abantu ba area MPs bezo area muleke kutulyamu lukwe mwena mu abaana bamwe bali mweno gundi yaffe
bagenda kubeera babawoleke babatwaleko ettaka bagenda baziikawa nze jjajja wange Yoniya baamusengula lwebisengu bakamwihawo mubaagala gifuula ttawuni nitumutwala twamuziika Makondo mwe mulinde mujja kulinnya owo babaziika nga temulinaawo nga nelimbo bagizigijawo mwe mugira mubeeraawo abatuku n'abatukazi abahuma n'abahumakati abatooro n'abatorokati abanyoro n'abanyorokati abanyankole n'abanyankolekati abaganda n'abagandakati abacooli n'abacoolekati abalango n'abalangokati abagwere n'abagwerekati abaruuru n'abaruurukati mwena bwoba nukweta muna Uganda oli muntu wa Uganda. This is the time to stand up and we get united. Tolaba munno bazze ne bamumenyera ennyumba bane bagyokya gwe n'olowooza gwe tekigenda kutuuka kwe kituuka wonca. It is coming dear honey, it is coming, it is coming, it is coming to you, to your children, to your grandchildren. It is coming. I love you all always. Take care. Lots of love. Bye bye. Mwah, mwah, mwah. Bannayuganda banange tusiima nnyo ntusiimirake buli muntu weena amanyira omuntu yeena abaana abantu batukola ebintu bibi okubeera mu bukola profiling. Nina kintu kimu kye nayogedde nakigambye MP wange era nakiwandiise ne ku Twitter nenkiweereza era bannayuganda mweyongere nnyo okuprofiling abantu bano abantu tebasula bokka. Ono omusajja ayaze gundi blogger ayagenze munaabira mu basirikale nakuba abantu amasasi. Banange bano bantu bebasasulwa bano bebabasasula. Ate mulina kimanya nti bano abantu bakolera middleman. Omuntu atatwagala mumumanyi be bano bakyerupe bagala minerals zaffe zezitusa. Webale nnyo webalire ddala muganda wange bakuyita Muyinda oli otya ennaku zino. Webale kuwagira NRM. Naye munaamalako ekintu kyammwe nga kyakonze nti bakyali abaagala abantu babakoowa naye ate nze sibanenya sijja kubanenya kubanga muri bannayuganda. At the end of the day abaana abawambibwa, abaana abattibwa, abaana abaggyibwamu enjala, abaana abokyebwa ebidomola, bano baganda bammwe bannayuganda. Nze nandibagambye mmwe naddala mmwe abatalina nsimbi mwandiwagidde ebintu bino mu mpolampola kubanga bano abasajja abamu nze nina mikwano gyange abo ab'NRM basiba bankubira amasimu. Alex omutuyambe twagala kugulawo akawunti eyo mu UK. Tuyambe omuntu okutereeza eyo. Lwaki baagala esente okuzireeta eno? Kubanga beetegekera bamanyi ekijja. Naye kakati mmwe abatasobola kudduka mu nsi era at the end of the day mujja kusigala nga muli bannayuganda nga muli ku Uganda kuba eweero temujja kusobolayo okitegeera. Naye mwandibadde bwe mubanga ebikolwa bino temubiwagidde oba mubiwagidde mwandisirise busirisi ne mutanyega. Nabaleetedde wano akatambi yesterday last night baba mukyali baana bato badikiteeta bajja ne babawaga. Dikiteeta bwamala okukuwaga n'adduka emisinde ye n'avaawo kubanga Museveni bagenda mujjako. Nze kino nkibalayirira okusinziira ku bubonero bwendaba naddala eno mu Europe
abantu ababadde ne Museveni nga bamuwa support abamuleeta mu buyinza nabo bamukooye okiwulira okusinziira ku meeting zendaba wano kakati Museveni baba nga bagenda mujjako ekibuuzo kiri nti gwogenda kusigala wa kigenda kukuleka wanga gwe omusajja omunaku anoonya ekikuumi kya leero kubanga abantu bakulaba bubi owagira ebikolwa ebibi byowagira bikyamu okitegeera nkugambye Kasolo amaanyi gamuwala ngaera mwabamu bwe muli nze ffe tuli ba UPC biki n'akwata n'ekifaananyi kya Bikira Maria n'agenda akitemaatema awevira Maria ebirango ne bifuluma mu makereziya ag'enjawulo bagamba misa Ngobya yagenda ozikulembera yasoma emisa zaali 3 olunaku ffe twafuna omukisa mama wange yali mukazi nnyo wa Bikira Maria n'atutwala ne tugenda twetaba mu misa eyo actually simanyi omwami ono oba akyaliyo Yerusozi ye yatuvuga n'otuvuga omusajja oyo yali bamitanga Kabiswa simanyi oba akyaliyo muyinza okunyamba abamanyi Yerusozi ne tugenda yatuvuga mu takisi ne tugenda ne twetaba mu misa Ngobya nga mulaba n'amaaso gange yagamba nga tuli baana bato omuntu eyatemye ekifaananyi kya Bikira Maria kino naye bajja mukola ekintu kyekimu mu nsi mulimu abantu abalina ebyewuunyo ekifaananyi kyatandika okuwunya ng'omuntu gwe batemudde oba omuntu agenda okuvunda oba akoze ati era kyali kitandika okuwunya omusajja ono abantu abatemu bajja ne bamutemaatema abataategeerekeka naye ng'ate emmundu zaali zimwetoolodde n'olwekyo mukulu Muyinda mwemuba musapootinga ebikolwa bino eby'obutemu munaye musapootinge nga mulekamu kubanga tomanya you never know mama wange omugenzi yagamba nti omanya nkeera nga gwotwalira emmere ali mu ggwanika supporting ebikolwa bino naye ng'omanyi kiyinza okuddako emmaaso kubanga abantu si basanyufu teri muntu asanyukira bikolwa bino ebibanja by'abantu mubitwala abantu mubatemula abantu mubajjamu enjala Museveni namuwa challenge aleete ekintu kyonna ekikwatagana mu constitution ya Uganda nti seemwayi n'eyiso erina okubeerawo etulugunya abantu problem eriemu nti Museveni akola ebikolwa bino eby'effujjo kubanga si Munnayuganda everybody knows tafa ku Munnayuganda musibe bulungi